Twagala kutandika bwe tuti. Baluwa ya mukyala era atandika n'ebigambo ebiraga ng'agamba nti omukyala eyakuzibwa omukyala yakuzibwa si buli nsonga eri mu maka ge nti ajoogera buli wasanze. Nzikiriza nti abakyala gye bali bangi abatudde mu maka naye nga bali ku maggwa. Njagala kukwanirizaako omukyala ali eyo ekyamazima nga wooli era omazzeewo ebbanga mu bufumbo naye nga gw'omanyi embeera mw'oyita unaagambye nga bali ku maggwa. Njagala okukwanirizaako mu puroguramu eno, njagala okukwanirizaako ekyamazima ng'ogamba nti singa tekyali kiki nandibadde tusobola kugumiikiriza kutuuka kaakano nga nkyali n'omusajja ono. Twagala kubanirizaako mu puroguramu eno ate nze njagadde kubeebaza olw'obugumiikiriza bwebala okwewaayo egamba okufiiririra amaka gammwe. Naye agamba munnange ebigambo bino nga ogyeko biri ebitandise nti abakyala baakuzibwa nkaagadde abaakuzibwa si buli nsonga nti eri mu maka ogenda ojoogera. Basirika agamba nti tufumbirwa abasajja bano naye nga tetubamanyi era waliwo bingi bibakweka ate ne babikwekera ddala. Kati ebimu ogenda okubizuula oba bigenda okutandika okuvaayo nga wamala dda okuyingira mu ndagaano ezitali zimu era nga si kyangu kyakugamba nti omutadde oba okutte ekkubo ogenze. Abalala ogenda okuzuula ebiri emabega w'omusajja ono ng'omaze okuzaalayo abaana naye ng'olowooza gy'oyinza okuleka abaana bo okutambula okugenda ng'olaba obaleka mu geyeena. So nga n'abamu abakyala baba tebalina waakulaga oluvannyuma lw'okuba ng'ewaabwe baba baavaayo nga n'abamu bamaze akabanga nga baliwo abasajja abo. Agamba nti abasajja bangi bwe bategeera ebyo ng'alaba tokyalina mbudukiro, tokyalina bw'oyinza kuvaawo, tokyasobola kugenda era ng'amanyi nti waliwo ebikusiba kyebava beeyongerera ddala okukola byonna ebyejjuugo, n'akola byonna by'ayagala kubanga amanyi nti tokyalina gy'oyinza kulaga, tokyalina ky'oyinza kukola. Ate nga n'abamu oluusi baba bamaze okubakutula nga toyina ne woyinza kugenda obuddemu okufuna obufumbo ng'amaze okukaddiya, amaze okukutula akufaananyiza obubi oba oliawo nga teyakusanga bw'atyo. Leero luno amanyi kati waliwo ayagala okuggyako leediyo kubanga bino byeboogedde bino omukyala weebiri kati atandise okwebuzaabuza, atandise okwefuula yeebase, ayagala okuggyako leediyo kubanga alabira ddala nga engeri gyakuttemu omukyala we si yeeyo. Omukyala akaddiidde mu bbanga ttono nnyo naye ng'ate buto, alabika si bulungi naye nga yandirabise bulungi. Kambyogerere ddala obiwulire kale oba ojjako leediyo giggyeko naye ng'ensonga ogitegedde nti tokoze buvunaanyizibwa bwo, toli musajja, tobadde musajja taata wa buvunaanyizibwa, tobadde wa buvunaanyizibwa. Agamba bw'ati nti kyova osanga abamu abakyala bambi nga balwadde, bafunye ebirwadde bingi nnyo ebibaluma naye nga
ebibaleetera ekyo basajja mwe musinga okutulwaza ebirwadde ebituluma. Abalala bafudde naye nga yandibadde akyaliwo naye olw'embeera ndiyesanga n'abamu bessebwessi nga tayinza kugumiikiriza mbeera omusajja gyamutaddemu. Abalala endabika mbi nnyo balabika bubi newankubadde balya banywa naye okusinziira ku mbeera ey'okutulugunya. Abakyala bangi tebalabika bulungi ne bwe bambala tebanyuma mu mbeera eyo. Agamba nti abalala beeyombekera kubanga balabanga tebasobola kubeera n'abantu bafaanaganako bwe batyo, nga n'abamu bagezezaako kumalya agasooka mulimu ne bamaliriza nga basazeewo kubeera bokka era nga bwe bafunidde emirembe, bwe bafunidde essanyu era bwe balindirira Katonda waabwe. N'abamu agamba nti balinze Mukama lwali bajjulula naye ng'ekyokukola tewali, buli kimu kyakoma dda, buli kyagezebwako kyagaana, nakkiriza buli ekimuuliko, nakkiriza buli ekimutuukako, n'agoba ng'alinda kimu Mukama waffe lwanaakomawo. Oyinza okuwulira ebyo naye nga eggwali yali mu mbeera etali bweti ng'owulira ng'olugero ddala oli asobola okuyisa mukulu munne bw'atyo, asobola okuyisa omukyala bw'atyo. Ate nammwe mubamanyi kubanga otunuulira mukooli n'olabanga emirembe talina. Mulimu kale ebbonga ekyamazima bambi balina embeera endala balwadde nga n'obulwadde omusajja si yaabwe muleetedde naye nga bulwadde bungi n'olabanga aganye okunyirira lwekyo. Naye tuli ku nsonga ono gy'aleese ey'abo abalemereddwa okulabika obulungi olw'abasajja. Tekikwewuunyisa nga ate waliwo abakyala nga balabika bulungi nnyo naye nga naye kyatuddeko yakimanyi. Ng'omulaba alabika bulungi. Abamu ensi baagita n'asalawo okwerira mmere ye, kwegamba kwesonyiwa nsi, n'abeera waabadde ebijja byonna bimuyita ku mutwe, kakati omulabira awo gwe kunyirira naye yamanyi bw'atudde. Abo nabo gye bali. Awo nno we tuli olwaleero okusinziira ku mukyalo ono. Awo we tuli awo. Mukwano gwange agamba nti nze ndikyakulabirako nnyo eri abakyala. Nzikiriza nti bingi byengabanyeeko, byenfunyeeko era nina obumanyirivu bungi mu bizibu ebitali bimu. Otyo munnange namufumbirwa nga nkyalabika bulungi, nga nkyalagikako, nga nkyakayanirwa, nga nkyali ku katale ddala. Yankola bubi kubanga yannimba n'ekifaananyi eky'omukwano mu bigambo ne mu bikolwa mu myaka egyo gyasooka. Nentunuulira nga ddala nina omuntu omutuufu gwe nalowooza nti yava eri Katonda, newankubadde nga ensisinkano yaffe teyaliimu nnyo Katonda. Agamba nange neesumulula oluvannyuma lw'okulaba nga munnange ndaze okwagala kwonna. Nange neesumulula buli kyange kyonna ekyandi ku mutima n'ekyali buli wamu nenkimutegeeza era n'abeera byonna eri obulamu bwange. Ako nno buli lwenkawulira
buli lwe nkawulira nkwogerako kubanga n'okutuusa olwaleero gye bali olinga yaddira omwami n'amufuula byonna mutwalanga Katonda yaddira mukyala we n'amufuula byonna abalinga abo basanze obuzibu obw'amaanyi enkyukakyuka bw'ebaawo ensobi bw'ebaawo omulabi bw'ayingirawo n'atunuulira nga munne yali tamusuubira nti alinza okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo era amaliriza ebigenze ku bulamu bwe si birungi kyetuva tugamba nti olekayo ka space olekayo akasanduuko olekayo ka gaapu olekayo akatono mw'oyinza okuddukira singa wabaawo embeera enzibu betuwulira abanaffe abeeyimbyemu emigwa abanywedde obutwa abakoze eby'obutemu eby'obukambwe n'abamu gye bali mu makomera mbeera eyo yakulaba nti kyalabye abadde takisuubira nti mukazi we asobola okukikola abadde takisuubira nti mwami we asobola okukikola kati ng'awulira takikkiriza kati ono agambye yamufuula byonna omanyi nti abantu bano bakujja ne ku Katonda n'owuliranga ebya Katonda tobiriiko omwami kyagamba kyekikola omukyala kyagamba kyekikola neweesanga nga tonyumya ebyo byakusaba ono gye yajja ebyokusaba si byaliko bwamugamba tudde eno gye bagenda tukole kino kye bakola oba kiweesa Mukama ekitiibwa oba tekimuweesa kitiibwa omukwano ye gwalina mwono ateekwa kumuvuganga bw'ayagala kitalo neesanga bwesanze nga natuuka ekiseera nga nejje ku buli muntu yenna nga kumpi ye yekka yateekeddwa okubeera mu bulamu bwange amanye ekyange nange nga ndowooza nti nze manye ekikye nzekka kaakati munnange n'agamba nti yalina obuzibu n'abantu beewaabwe eri abaganda abooluganda lwe era bwe yabakyawa nange nateekamu ekibakyayira ddala mu kusooka nze nali nkolagana nabo nga n'abamu bw'oba balina kye bandyagadde okukola gyali oba okumugamba oba okumusaba bayita mu nze naye bwe yabeesalako nange nandagira okukola bwe ntyo kakati nange ne eryekkubo nalyo lifiira ddala seeyokka agamba nti n'abantu beewaffe abatono be nali nnenawo nabo yanjawukanya nabo nga tayagala muntu yenna ayingire mu famire yaffe era yajulizanga n'ebyawandiikibwa mu bayibuli ng'alaga nti Mukama yagamba nti olekanga abazadde bo n'obeera ne munno yekka ne mubeera mwenna kaakati n'ebirala bingi naye ate kye nalaba oluvannyuma ate ye kiyakola nti ate yalinga akolagana n'abeewaffe mu bubba kati abeewaffe ne balowooza nti nze mbubira omwami wange saagala abayambeko saagala akolagane nabo ekyo nakizuula luvannyuma naye ng'ate yali yanteekamu embeera ezo ez'obutakolagana na muntu yenna era olabye naye okimanyi nti gye bali abakyala bali eyo nga abeewabyo bonna oba yabakyawa oba yabejjako oba yabata nga tayagala kumanya bikwata ku bwewaabwe ye ali ku famire yokka baana be na mwami we abo gye bali bangi nate abasajja gye kiri musajja nga abeewabwe bonna yabataye abaviirako ddala talina gwakolagana naye ye akolagana ne mukyala we n'abaana be ekyo nno ekyokweyagala bwe kityo tekyandibadde kibi naye abantu obeetaaga kagamba ako kawulidde abantu obeetaaga oteekwa kutereza ngeri gy'okulagana nabo ate ne batagenda wala kubanga bwe bagenda awala ate boonoonya amaka g'abantu baleese ebizibu n'ebirala naye
kubeera na nekituyita control naye ng'obeetaaga ate nabo bakwetaaga. Teri muntu asobola kubeerawo mu bulamu buno nga yewanirira yekka. Ekyo munnange tebakulimbanga. Ekiseera kituuka ne bwe badolooza nti weebali ne bavaawo kakati ate ng'olina bye weetaaga naye nga wabalagadda nti tobeetaaga. Olwekyo ofubanga okulaba nga obalansinga wenkanyankanya ensonga ezo. Munnange agamba bw'ati, saamanya nti mukwano gwange ono ate yalimu omuntu omulala mbu ye, saakimanya era sandimbazeemu nnyo bwe ntyo. Mpola mpola ntandika okumulaba ng'agenda asikayo obuze bwe kamu ku kamu, omuzigo muku gumu. Ntandika okumulaba nga atandika obutategeerekeka. Yasooka kujjawo kye bayita mpuliziganya wakati wange naye nga omulaba takyateesa nnyo nange, budde bwange tabulina. Kwegamba tetukyanyumya ng'abaami n'abakyala be batuula awo ne banyumya ku nsonga ezibakwatako n'ezitabakwatako. Ewaffe nga tekiriiwo newankubadde nga kyaliwo mu kusooka. Nze nali agamba nti nze nali nasigala kunyumya na bwana bwange obwali obuto naye nga n'emboozi gy'onyumya nabwo togiraba, kwewunika bwewunisi, weewunaganya na TV na radio, kwegamba na kiyumba kubeera omwo nga munnange ono yali yaŋŋaana n'okubeera ne kuba emikwano abo ku kyalo mizigo. Ebyo byonna byonna nga nali yebinzijjako dda. Kyokka nga ye omulaba emboozi ze zibeera nnyo ku masimu, n'omuwulira ng'anyumya, oluusi n'abeera ku kompyuta ze, mu bitabo bye. Kyannumanga bwe nalabanga mukwano gwange ono ng'aseka n'abantu abalala. Obuseko bwe twasekanga naye, enseko ze yasekanga nange. Kakati ng'azisekera n'abantu balala, ali ku ssimu n'aseka nnyo n'anyumya emboozi. Oluusi bannayiba oba mikwano gy'abalala ng'omulaba anyumya bulungi, aseka bulungi. Bw'atuuka wendi n'abanga gwe bazibye omumwa. Omusajja omu yali atuyigiriza, yali Dr. Kakembo oyo Musumba, ng'atuyigiriza ku biseera by'ebyo obukadde, kwetegera obukadde bwo. Naye ate waliwo omulala yeyigiriza ekigambo kino nti mu bantu bonna b'osinga okwetaaga ye famire yo. Mulabirizi omu yakiyigirizaako, mulabirizi Simba Kajoba, nti mu bantu bonna abantu be wandisinze ennyo okukolagana nabo n'okusembeza ennyo mu bulamu bwo yandibadde famire eyo, that is mukyala wo, abaana bo oba mwami wo n'abaana bo. Nkirabyeko nnyo mu birimu bye tutambulamu mu bizibu ebitali bimu, ng'ekyamazima omusajja yakomawo awaka wakati mu mbeera ey'ebizibu nga n'olumu ayinza okuba takyeyinza, naye ne weesanga ng'abantu bokka abandibadde babeerawo be bantu be bano. Abalala bonna abaali bamusuuta, be yawanga enseko ennungi, be yawanga emboozi, be yaguliranga, be yamalirangamu ssente ze, nga bonna tebakyaliwo. Era njogera bino mmanyi waliwo gwenkona ku mutima, waliwo gwennumya naye sina kyakukola, kubanga ate nakyo kikulu okukyogerako ku lw'abalala abakyeyisa bwe batyo ku famire zaabwe. Oluusi ne weesanga ng'ozzeeyo eka, mulimu guweddewo, oba waliwo embeera etusse ku bulamu bwo, naye abantu bo tebaamanyira kubeera naawe, tebaamanyira kunyumya naawe, tebaamanyira kuseka naawe, kye baamanyira kwe kulaba ne badduka
ne beekweka ebyo bye bamanyiira. Kakati waliwo otuuse w'obeetaagira ddala bakubire kumpi bakuwe kampani tebasobola kubanga tebakimanyiira. Ne bw'onooteekamu obukambwe ne bw'onookola kikati oyinza okuba tokyalina maanyi ago. Olwekyo ako nkajjukidde nga ntunuulira ebigambo by'omukyalo ono nga waliwo abamusingira famire baawa ku buseko baawa ku biseera n'ebiringa ebyo. Kati munnange agamba bw'ati, kati n'ebyo byalinga kiggula luggi. Munnange ono yatandika okuba yatandika okulaga kye bayita okubonyaabonya, natandika okulaba kye bayita okubonaabona okwalimu ejjoogo n'okutulugunya okwa buli ngeri n'okumu okwannemerera okunnyonnyola mu kusooka. Agamba nti naye nga bw'omusanga omwami ono ng'ebyo oyinza okugamba bamuwaayira era nga tosobola kukkiriza nti ebikolwa eby'okutulugunya eby'okubonyaabonya eby'okujooga singa mbadde nabitadde wano ku mmeeza tosobola kukkiriza. Ye musajja abeera smart ku buli kintu obudde bwonna. Ye muntu alaga nti wakisa nnyo eri abalala so si abali mu maka ge naddala nze. Ye muntu alaga nti alinamu ku ngeri y'eddiini emulabika ate ne mu bigambo naye ebikolwa nga si kituufu newankubadde nga ate ewaabwe bambi baali bannaddiini. Ye muntu alaga okufaayo eri abalala naye eri famire ye nga talinda kufaayo kwonna kwalaga. Enjawulo ya Prime Radio n'ebbaluwa zaayo. Twagala nnyo okuyingirako munda nga naffe bwe twetunuulira ku bulamu bwaffe, ffe tweyisa tutya, ffe tukola tutya, tuleme kumaliriza bubi nga bannaffe ababikola bwe bamaliriza obubi. Nti bw'oba osobola okukyusa obudde buba tebunnayita ne weetereeza. Omukyalo n'agamba nti nze ndina enkovu zendaga nga omusajja ono yazintuusaako nga n'ezimu ziri mu kifo ekibi ennyo. Ndi mukyala eyeewa ekitiibwa ebbanga lyonna obulamu bwange bwonna nga n'ebizibu bye tulina bye tuzze tuba nabyo mu maka baliraanwa baffe tebabimanya era nga bangi tebabimanyi. Nakuzibwa ate ne mbuulirirwako nga nzijja ew'omusajja ono newankubadde ng'okujja kwange tekwali kutongole. Naye newankubadde nga nasirika ekinkanidde awo natuuka ekiseera ne mpulira nga nfa. Natuuka ekiseera nga sikyasobola. Era olw'omu bwe nabanga agezezzaako kubaako oba bweŋŋambyeko mu mbeera y'okwogerako naye ekyo ng'ate kijja kuba kizibu nnyo nnyo eri obulamu bwange ku ye. Navangawo okwo ne ŋŋenda mu bamu ku b'eŋŋanda zange oba oliawo okuwummula ku buzibu, okuwummula ku buzito, okuwummula ku migugu, okuwummula ku bibonyoobonyo, naye nga nayo totereerayo. Kyokka nga ne bw'onnyonnyola ebizibu waliwo by'otasobola kwogera mu bantu, waliwo by'otasobola kunnyonnyola. Era nga bw'oba onnyonnyoddeko lwaki ovuddeyo okwo, lwaki omuddemu okwo, lwaki ogenzeeyo okwo, oyita kungulu tosobola kwogera bitayogerekeka kubanga ate ojja kufuuka ekisekererwa. Tebajja kukutegeera, oyinza n'obutafuna buyambi gye bali. N'olumu ye kye yakolanga anti yeesookangayo mangu
bw'amanya nti oli wano oba ogenzeeko eno ye n'abaako byakometta n'abaako byayogera ebitali bituufu naye ng'ebyo byonna akimanyi nti tosobola kwetetyegula tosobola kwogera tosobola n'abamu nga ne bw'obyogera bayinza okumugaanira nga balowooza nti olimba kyalo no bwe yabadde atandika ayina ensonga gye yagambye ndi gye bali abakyala abafumbo oba batudde naye nga bali ku maggwa naye nga n'ensonga zaabwe babulwako gwe bayinza okuzigamba n'asalawo okusirika busirisi n'afa kisiiri kati twogera bino waliwo n'abakulukusa amaziga kubanga twogedde ku bulamu mwe bali gayinza obutaba ga kungulu naye nga ga mu mutima kubanga naye owuwe bw'atyo bw'ali y'embeera gy'alimu era abamu tebakuganyanga kubeerawo bbanga ddene ekyamazima nga n'olusa abaana babaliseeyo ate n'abamu ne batakuwuliriza kubanga abamu abayasooseeyo abalala akulaba enfaanana gy'ofaananamu n'omwami amumanyi abalala yeegulaagulayo dda kwegamba n'otambulira mu bulamu obutategeerekeka kaakati mu bufunze munnange agamba nti embeera yatuuka neva ate we yali neetuuka neefuuka ekirala embeera yatuuka ng'obulamu bugaanyi ng'obulamu bugenda ng'ekiddako kiyinza okuba ekibi ennyo obulamu obwange oba oliawo n'obw'abaana bange ekyo kyekyansitula okujja ku Prime Radio okwekubira omulanga ng'embeera egaanyi guno si gwe mulundi gwange ogusoose najja wano ku Prime Radio abajjukira omukyala ba gwe yali akolako ebyobuseegu naye tiyinza obutategerekeka gwe yalyanga ebisiyaga n'okumukozesa ebintu ebitasaana era mujjukira nga nkyogerako nga yaleetako ne ku munne gwe ekyo wali okirabyeko mujjukira ndowooza ebbaluwa eyo bwe twagisoma naye kyasinga ennyo okutabula oba okuntabula kwe kuwulira omwana wange ng'omu ku basajja mikwano gya taata waabwe yamukwata ate naye n'amukola ebyo ekyo nno kyekyatabula era abajjukira kyekyandeeta wano ku Prime Radio neesalawo okugjayo abaana bange naye nga siinawe nzija siinawe embeera yali mbi nnyo najjira wano ng'omusajja ayagala kunzita ayagala kutta abaana bange kati bwe yawulira nga ebintu ndabikanga ayina bwe mbitutte n'atunda ennyumba n'agenda ginategeera ku luvannyuma nti yali agenze mu South Africa namujjukira ebbaluwa eyo gye twasoma omukyalo oyo mujjukira embeera eyo ebizibu ebyo ebimu kubikoneddwako eri ebikonako ebimuti ebijjayo nnyo kati nga ebimu ku byo naye ye mukyalo oyo kiki ekimuleese olwaleero mu puroguramu eno oluvannyuma lw'emyaka egiyise ndabye nga kyansonga nalemererwa kubanga nali walako okujja okubabulira embeera gye mwanteekamu n'obulamu bwe ndimu naye mbadde n'ebbanja nga kumpi olwempulira puroguramu eno mpulira bubi newankubadde nakuba essimu nenjogerako ne mwami Mawejje naye nawulira nga tekimala kwe kusalawo nzije ndeete okusiima kwange n'okwebaza kwange wadde nga neebazanga embeera
gimwanyambiramu yakabaawo naye njagala okwebaza olw'omukisa gwe mwansabira njagala okwebaza olw'essaala zammwe njagala okwebaza olw'amagezi njagala okwebaza olw'ensimbi ze mwampa ezo ezasobola okunzijja we nnali ne ntandikira ku kapito we natandikirako nenkola nensobola okulabirira abaana nensobola okwerabirira nensobola okubeerako obulungi nensobola okufuna akafo mwe nazimba n'akayumba bannange naye nga ssente zennyini ze mwampa ze natandikirako era ze zaakola ekyo era ze nalina nebaza ne Ssaalongo yasooka okunsuzaako emyezi ku bwereere oluvannyuma lw'okuwuliriza Prime Radio obulamu bwange nembeera mwendi nenfaanana nendabika gye ndabikamu neebaza Katonda wa Prime Radio neebaza abawuliriza ba Prime Radio neebaza essala za Prime Radio era kati oyinza obutantegeera yandabako we najjira wano amiina abaana basomye nembeera simbi ne ka bizinesi kange kagaziwa eby'omwami nawulirako nti ensimbi yaziteeka mu zzaala era ne bazikuba kaakati nti yakomawo naye yeebwalabwala teri amanyi watuufu waali naye nze saagala kumanya bimukwatako ekikulu abaana bo bamanyi kuba ekika kyabwe era bagendangayo naye nze kati obulamu bwendimu bwebaza Katonda n'okwewuunya nzaani Katonda gwafudde kyendi ndabye nga kyansonga okujja ku Prime Radio okwebaza olw'eyo gye mwantuusa olw'ekyo kye mwankolera nsaba Katonda mwenna abampeera omukisa abanfula kyendi olwaleero saamiina tata wange neyanziza nnyo neyanzeege kimwankolera kyanyamba nnyo kyampa essanyu lingi nnyo kubanga simanyi nakumanya simanyi na bwentandika kwebaza aba Prime Radio mbebaza gye mwanzijja neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebaleera ddala kimwankolera kyanyamba nnyo kuba nali sikisuubira naye Mukama w'amaanyi neyanziza nnyo neyanzeege omwajja muzeewo kubanga simanyi kyakukola essanyu nefuna lingi nnyo ensaba Mukama abawa omukisa ongerere ddala okubeera n'omutima omulungi ogwo bugabirizi omwangabirira Mukama abawa omukisa nakwegomba dana Kabakana olengera oguntu tata Kitiibwa yasamirira ki tata Kitiibwa abasajja kubula ndi physically fit yobabyo biki mamanze mulimu ekisaani musibwa bana oli mutemu musajja gweyagala kunzita bana mama Kitiibwa mulimu ekisaani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima oba obuwunga naki njeze nyumba ngolodde mama masuuka omusajja aganye sooko jje ogenda kujja omusiru yali anzise zeba baluguwo oli gino tata Kitiibwa yonna gy'oli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde mmwanyi tompulira bebyo biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa